yakubye ku hiti eno n'esaasaanya abantu. Ngagwa biki ayinya ku stage endulu nevuga ogamba otya mbu yagwa gwaba omugyeeko amaaso. Ate n'ekira nti kati n'okuyimba we kwatuuse okuyimba kwayitirizzemu omuvuyo mungi abantu ne babeera confused nti ennono y'endongo yatuuka ekiseera neggwawo kati abantu babuukira nakize balowooza nti oba ono yanaabaamu ensonga gundi kati suspect yakubye egundi omwezi gumu ebiri. Wakati ayina ekirala sisitimu y'endongo yaffe eya Uganda wano eyawukana nnyo ne sisitimu y'endongo zonna ez'amawanga agatuliraanye. Bw'otunuulira endongo y'e Kenya balina engeri gye bakategorizingamu bagundi ba artisti baabwe. Tanzania, Nigeria balina engeri gye bakola gye batwalamu ekintu kye bayita endongo. Naye wano e Uganda wano wosanga presenter wosanga omuyimbi akubira gundi esimu producer namuga jajja wanji kwafa ekigoma gomawo siwemwe bigambo nzija jajja kona ekigoma gomawo ndi mukubo nzija mvuga nzija agenda kola biyimba nakona ekigoma goma oyina jja n'abalukira mwawo bannayuganda ne batandika okuwuliriza. Bannayuganda wano bwe bakyasinza okufevalinga abayimbi tewali ggwanga ddala. Fetu kenyini fetuweza abayimbi bano okutuwaganyirako okulowooza nti bakabi okusinga abalegendi basangawo nosanga olinga agamba nti Chameleone yagwa ani akulimba mbosobola okuba bato ne Chameleone osanga oli ageraganya Fifth Family ne Chameleone mu Fifth Family kati asobola okuba Chameleone endongo. Twali ku Ero Beach aganaga najja ku stage kati yali akatuleetera kitata kya Fresh Kid nga kitusibyeko kati yali avayo n'agamba baleetera omuyimbi asinga amaanyi mu ggwanga. Ekigambo okusinga amaanyi mu ggwanga ye nawulira ennaku era anaaba mu nkubira obucupa mwebale kubanga nawulira essanyu nga ndaya kitata kya Fresh Kid bali mu kikasukira obucupa ne ngamba mu kikube so aganaga ndeeta omuyimbi asinga amaanyi mu ggwanga kibayi toyina yadde liriko maturity eri mu luyimba yadde n'emu nti yiino bigambo ogwira bigwire onyumiza mu kidongo. Bannayuganda kibasanyukiriza wakkiriza okulabayo wiiki emu omuyimbi asinga amaanyi mu Uganda. Kibayita okusinga amaanyi mu Uganda okimanyi basudde be yayimba tulabye nnyo abalabi balabi tulabye nnyo kuyimba engeri gyekutalina interview olukagga abagamba omwana asanza jabuzi ebintu by'okuyimba engeri gyebitali mu interview buli asanza ayingira buyingizi ng'abasabulamu tugende mu maaso munange abawagizi nabo balabye ennaku oli najja n'adobonkana ebigambo ebisatu bibiri n'abakubisa engalo n'abayimbisa nammwe eno ne mutandika olwo nange kyokola abannange ekigambo ebivulu kyaggwawo dda. Abasajja bakolanga kye bayita ebivulu edda baavaawo. Muwe respect abasajja bakatolubwama wabula abasajja bakatolubwama obasaana kuba kitiibwa ne musirika ne mudda nawali. Abo bakatolubwama abo balina omusingi gw'endongo gwe baateekawo wano gwe mwavaako obuvi. Diamond's production bw'ogitunuulira olunaku bwe yaliwo ebiseera bye yaliwo walabanga show ya Diamond's production n'ogamba nti bannange mukube endongo tugende. Diamond's production zikatolubwama yagikwata n'asooka agissaamu katemba ennyimba nga balina ne climax nga bakola entandikwa yaabwe ennungi eya show ekinyusi n'egundi n'emmaliriza. Katolubwama ng'alina sikwadi ey'abaana abayimbi ab'amaanyi zonna bandi z'olaba ezo ezizze zigwawo zonna zasibuka mu Diamond's production. Amana abayimbi bonna batulina bano ab'amaanyi ab'amaanyi bayitira mu Diamond production.
tuyinza kati oyo Katolo Bwama atasaana kumanyirwa de muyimbi yenna yalabako ba Ronald Mayinja abo nga bakyayimba obuyimba bwabwe sinzooba oyinza n'okubaga olwaleero bwekalakasa music olwaleero owefulana layiza bwe analyzinga nnyo music olwaleero tomanyina tewalabako na Ronald Mayinja nga yimba oluyimba lwa sinzooba ku stage bwe kati ozagana okusaaga n'abo abaana bonna abo Mayinja kati balina nabwe bali nga bali wa Katolo Bwama bali ku ntolize ba Misa Kisemakula ng'abaana bato nga bali ku ntoliza Ronald Mayinja manye nga bali ku ntoliza Katolo Bwama nga yabaguluminga zonna ogundi Golden Band ng'ekyayitibwa Eagles Productions yafutuka mu Diamonds Productions mwe yava nga naye bakolanga show gwatunulanga n'ogamba nti bannange kino kiki ekiriwano naye kati endongo ennaku zino kumala gagenda bugenzi kyova olaba olwaleero ffe tukuba ebidongo ne bagamba mu tetwagala mu bayimbi tutabule endongo butangaale oza lwaki abantu bakooya abayimbi nze endongo gye tugenda okukuba ebulenga alina kusoma ensi 15 omwezi ogwokubiri baatugobezaamu abayimbi era temugenda kuba muyimbi n'ogu olw'ensonga abayimbi kati kiki kyalina makulu oyo abanga agenze okumuzanyirako obuzanyizi tanyumirwa omuyimbi oluyimba lubanga otayiro lwe bamuteeramu CD n'akwata microphone omuntu talaba njawulo nga bwawulira oluyimbi oba bwalulaba ate ofunako n'alaba evidiyo kubanga anyumirwa nnyo okusinga okulaba omuyimbi ku stage abaana ba kaliyoke emabega atatali bano nabo bayonoonye ebintu nabo naye abaana ba kaliyoke twogereko kaliyoke owa 2025 2024 abo abaana b'ebiseera ebyo bakola kaliyoke wano ne bagenda basinga n'abayimbi okukolera ati mu nnyimba zaabwe abayimbi ne batandika okwesuula eddalo ne bagamba abaana ba kaliyoke batwononedde ennyimba ogenda n'otuuka ewantu okutuuka okuyimba oluyimba nga tibalina nabantu kyebagira biki ebyo biseera buli omulasu yatutumukira ennyo Masaka waliyo akaana nga bakayita Muganzi Robert nga babakakazaako n'abudumulaasi naye nga kali akaana kekyangira ku stage nga twegoma nakulaba abudumulaasi nga kalusinza nnyo abaana nga bazannya ennyimba z'akadongo kamwezi ez'abaseba tezo n'ogamba ti kiki nekigenda mu maaso era abayimbi ennaku ezo baatabuka nnyo ne bagamba twagala copyright ku nnyimba zaffe abaana ba kaliyoke batutta just lwa art bakatolo bwama gwe baateekanga mu bivulu byabwe nga bakola gwe Diamond Productions eyo yabeereramu Misa Kisemakula Ronald Mayinja Johnny Bosco Kayiira Nathan Bwerenga Kabuye Sembogga mukyala wa Kabuye Sembogga baali bamuyitani Jeni Kayanja bwe yabeereramu abaana baalimu Roy Kapale Rebecca Jingo kati nga oyinza bagamba ki naawe koyinza kwogera ki nga Diamond yetuuse etandise endongo Katolo Bwama yatuukira okujjanga kugundi batandika okuyimba ne Nabiryo kubanga bayimbanga ne Immaculate Nabiryo ekiyimba kyakiraba ebiiso nga omuliro gwayase dda Katolo Bwama nga ayingirawo okunazaako obunaza nga omuliro gwakutte dda nogimanyi ng'esooseewo bwenawe gwabanga muliro naye kati olunaku olwaleero omuyimbi ava eri ndolaba Chosen Becky wange ayingirawo naye girage wana bankuza nagenda kawala kange ka Chosen Becky kalina n'ensonyi kati kamaama kakyalina ensonyi kati anokakwatako ze nakakyokoza nga tuli mu mbuti y'embutikize nembanga akakwatako nekalama nga kabula kunegayira ndeka nigamba leero wannayi kati kiki kino kitegeeza nti nno bwe tubanga mwagala tusigale nga tunyumirwa endongo yammwe wakati mmwe abayimbi mbasaasira muyimbye ennyimba zammwe zakabi neffe ffe badijja abazikuba tubasoose nozivugamu emmotoka muli mu kutwegayirira tuziguzeemu amataka muli mutukolimira tuziguzeemu amataka tuziguzeemu amamotoka amaanyi mutwegayirira mpayo kasho mwe mutwegayirira mpayo kashombo nange nvuge ku mmotoka gwe nga nannyini luyimba nsooka ntya okuvuga emmotoka mu luyimba kitegeeza nti n'endongo yammwe mugikuba nnungi naye tukoma kunyumirwa audio bwe tudda ku siteegi okujja okubalaba mufune mu nnyimba zammwe titukyalina bye twagomba kulaba timukyegomba kutunuulirwa n'akamu n'akeddagala ndabe ki oluyimba nga bwe nduwulira mu matu
niwali era bukigenda niwali bwendi ate video enywana okusinga gugenda ba ku stage ba video ongera ne ba vixen abalala nyebwe ku stage ngobwana okuba wali omuntu atayina stage performance wagomba kumulaba wakiri muna ebya video abasajja bachanga munagira natekamu abo bizzi nga bubuuka kati nuli abalaba kati laba Johnny Black tujja kugenda wala yaliko saawa zino naye Johnny Black bw'omulaba oyinza okwegomba okuddamu okumulabako first of all stage nga yennyini performance nfu tanyuma kulaba tacamula ye kennyini kati bwogamba omuyimbi ng'oyo omusuubira omuntu okuddamu okusasula nti Johnny Black yatimbye wali show kaŋŋende okusinziira ku kyetuzanyira ku kyetwalaba luli twanyumirwa lwaki abantu oza bayingira nnyo bamatya luyima bawire mukaani matya luyima ati batimba ekivuno nekijjula okitegeera nolowooza lwaki nti matya luyima ne boogenda n'olaba show yaabwe olwaleero enkya oyagala oddemu olabe kuba baba bazanye bulungi kituufu naye kati Johnny Black bwemala okulaba kati nga ndi mukwesoza nebuuza ddala mutwalo gwange gufudde ki kati abasajja abo balaba abasajja